Mubyenkuleetedde olunaku olwaleero ke katambi k'obuseego akamwana mulenzi Cephcoh ne Hezo. Oluvannyuma lw'okwawukana beeyogeredde bingi nnyo. Mwana muwala awulidde ng'awulira buli kimu kimutamye. Omusajja muli wa bisiyaga, wuyo simanya ne emoji, simanya wuyo ne Joshi, simanya wuyo ne Wizi, amuyita baby, awulidde nga bimulemye. Oba balina bye bayisaawo ng'abalala bimulowooza, naye omuntu tasobola kujjayo na butambi bwa buseego n'abijjayo. Tasobola kwogera bya mu kisenge nti tewasika nfuli, towooma, simanyanga amannyo go simanya galimu ebintu ebikalabula, simanya ng'omukiro okubeera nga gukalabuka, byonna ogenda kubeera nga obiraba n'akatambi k'obuseego ogenda kubeera nga ate okafuna. Nobwekitegeera naye kankwe Cephcoh obeere ng'ate omuwulirirako ng'agezaako okubeera ng'ate ayogera. Abaana baliko emikira ate obulala bukyajja. Kano ko akaasose kafulumye beera mu birinde bijja. Alaya gwe ngenda kutango nnuuna Embolo mazi obirage nnyo kansibe nga we mwagambye. Bw'obanga wali tonjagala lwaki wali onneesibako? Wesiba nnyo onneesibako mbukagamba mbu Cephcoh ayadde socks mukwano ojja tubulira beno socks gye wali okomba. Eno webanga socks gye wali okomba mukwano ogenda byogera. Malaya laba wali onnuuna Embolo ate waginuuna netakumalira mu kamwa kubanga amannyogo aga wansi gakwagula omukira. Olina olumana olwagaziwa gonna gonna ogumana gwagaziwa teguliko nfuli oli w'amazzi towooma bakuzinyezinye gwe malaya. Kakati zaabika emipiira nze nina vidiyo zo nina vidiyo zo gwe kamalaya. Mbadde saagala kuvuma lwansonga nakikola omuwala omu ne kinnuma waneeno ku TikTok ne ngamba uno omuwala wemba mulabisiza nsaba Katonda omuwala gwenziramu kola naye ne muswaza nenenenya nenetondera gwe nakikola. Kati golo kubanga oli musege tolina kyakufiirwa oyagala mukono na linnya lyange nze Dr. Cephcoh mukwana balaba status zange bakimanyi nina Embolo ate Embolo yange ewooma buli gwendyako ayagala nadda. Kakati gwe weebuuza lwaki ku mirundi gye twabeera ffenna nakakuzina mirundi mibale ate nga gwa nneesibako akantu omunoobeera n'omusajja mu buliri n'akwejjako n'omwekubako n'akwejjako n'omwekubako. Igwe nagumana naminyobolo igwe atula ku mbolo n'otandika okubagana amagumba gumanyiire gwe mazzi. Igwe ani amanyira Dr. Cephcoh olabika tomumanyi. Ngenda kutya kifaananyi kimu gwe nagumana ebyo bye wamanyi